n'achievements z'otuuseeko mu myaka egimu. Sokoza ku achievements by'okoze. Ebintu bye tukoze ebimu temujja kusobola kubiraba. Ebimu ku bye tukoze ebireeseewo emirimu mu kibuga kutereeza ntambuza ya takisi mu kibuga. Obubi wabeerawo ng'abatakisi balwana buli kaseera baggwaawo kuteeka bukulembeze bumu. Aba boodabooda nabo twabatereeza ne bafuna obukulembeze bumu okusobola okutereeza entambuza ya booda mu kibuga. Kye tusobodde okutereeza kwe kulaba nga tukendeeza omujjuzo gwa boodabooda mu kibuga. Ekirala okuteekateeka, tuteekeddeteekedde enguudo mu kibuga. Tulina program ya African Development Bank egenda kukola kumpi kilomita 100. Tulina program ya World Bank egenda kukola kilomita nga 100. Tulina program gye tuteekateeka eya United Kingdom Export Finance egenda kukola kumpi kilomita 25 mu kibuga. Gavumenti kennyini egenda kuteekamu ssente mu nguudo z'omu Kampala kilomita 45. So awamu kilomita nga 5 ez'enguudo zigenda kuba nga ziddaabirizibwa okuba nga embeera y'amakubo embi ekendera mu kibuga. Ekintu kyasinga okuyimirira kwe kwetegekera Nana-Line Movement Summit lwe twakyusa embeera y'amakubo mu kibuga mu myezi 3. Abagenyi bajja wano basobola okulabawo enjawulo ne tuweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa mu tayimu yali entayimu enzibu ennyo ate mu budde obutono ennyo. Ne tukyusa embeera y'amakubo n'embeera y'omu kibuga. Nze ndowooza yasinga okubeera highlight esinga obukulu mu kibuga mu bintu bye tuweereza mu bbanga lyetubadde wano. David Salimwebale. Engineer Luimbaazi, nze ndi engineer omutendeke. Nina degree nga 3. Nina degree okuva e Makerere ya engineering, nina masters okuva mu University of Birmingham mu by'enguudo, nina masters okuva mu University of Oxford mu by'okutambuza emirimu eminene egya gavumenti. Mpeereza gavumenti yaffe wano kumpi myaka nga kumpi 25. Ndi musajja Muganda, neddira nkima. Nina omukyalo omu, nina n'abaana 4. So toli mwavu. No, ndi musajja mumativu. Katonda yampa ebitone bingi. Kubi ku bitono bye nnina olumu n'ebizibu ebimu ebintuukako kwe biva. So kati nga embeera eno gye tulimu eno nja girwanisa n'amaanyi gonna ge nnina okulaba nga ekituufu kivaayo. Tewali muntu mu butegeevu bwe ne mu kubeera Munnayuganda asobola kukkiriza n'alagajjalira ku mulimu gwe okuba nga n'alekera abantu ne bafa ng'alaba. Oyogedde ku nsonga y'abakulembeze ku nsonga ya political leadership. Ebimu ku bintu ebisinga obuzibu mu Kampala bukulembeze. Obukulembeze bulina okuba nga busobola okwogera ebintu ebikosa abantu abali mu abatekiniko obw'oludda lw'ekikugu. Bw'oba nga ebintu bikosa abantu b'oludda lw'ekikugu tebusobola kuyita mu political lens ne butuuka waggulu, wabeerawo obuzibu. Kati enjega eno tusiige tugyogerako okumala kumpi myaka 7 nga tugamba twetaaga ssente okuva ekiteezi, twetaaga ssente okufuna abantu abali tugenda okubeera, twetaaga ssente okutandika okusunsula kasasiro, twawule avunda n'atavunda. Of course mu butamanya abantu abamu bakisoola ng'ekyokusaaga paka ekizibu ekiguddewo. Mukozi ogwammwe naye mugobeddwa mulinganga kati. Sagala gamba nti tuli saddaaka. Katonda yamanyi kyatutegekedde. Bino ebintu ofiisi eno najjamu omulimu guno bagumpa bubi kusinziira ku bukugu bwe nalina saagusaba. Tusobola kukaayana nga bagunzigyeko.
olina okuba waliwo ensonga yeetaaga okutereeza aidha sente kesi zigenda okubona zigenda wajja kubeerawo enkyukakyuka webanga egenda kujjawo even if kiba kitegeeza nti nange mba nvuddewo kiba kigasa ggwanga bwe mbanga zokusigalawo kigenda kuleetawo nkyukakyuka then kiba tekiyamba so nensuubira nti bino ebizeewo bigenda kuyamba ekibuga Nakusobwa twani ajja tumanyi. The problem to a single incident, I don't want to say it is unfair or not right, but at the end of the day, the truth will come out. If you're on the path of destruction for 9 years, a warning of 30 days will not save you. The landfill was supposed to be decommissioned 2015. Due to lack of funding, it continued to operate. The crisis, even when the warnings were made, was not in a position to be averted at that point in time. It was on a journey of collapse, imminent collapse. But at the end of the day, this is a subject of adjudication, and the truth will come out that came in later are culpable, or the situation that kept on building up was the result of their negligence. As a public servant, when you offer yourself to do this work, you're subject of any investigation. So I'll be available, and I will offer myself and offer my diligent opinions on what happened and why it happened, and then take it from there. Resources. To stop dumping in resources, you need resources. To find a new site, you need resources. All those three factors were unavailable. So the recourse to a new site to avoid the danger was not available to us. Bw'obeera mukozi wa gavumenti oba olina okugondera amateeka g'eggwanga. Amateeka g'eggwanga waba okubuuliza okubeerawo oba olina okulabika n'obuulizibwako n'oddamu ebibuuzo bakubuuziza. So buli kintu kye banansaba okukola ne bannange abavunaaniddwa tujja kulabika tunnyonnyole ensonga lwaki ebyabeerawo byabeerawo. Aba investigating okusalawo kikinadda mu maaso ekinagenda mu maaso after nga bamaze okuwuliza sayidi yaffe. Ensonga eriwo eri bweti okulekerawo ogenda ekiteezi oba olina okwetaaga ssente okubaako awantu awalala woolaga. Oba tolina ssente zikutwala wantu walala oba ojja kuwalirizibwa okusigala awantu wobadde oyiwa kasasiro. Twatandika okuyiwa kasasiro ekiteezi I think 2025 twaddeyo kasasiro okumala kumpi emyaka nga 25. Kati mu myaka ena gye tubadde mu City Hall nga tetulina ssente zitukyusa bwe tuba kuyiwa kasasiro bwe tusobola kuva kiteezi. Ate si kesi yokka ibadde yiwa kasasiro ekiteezi akiso n'ab'entebe ebbanga erimu bali bayiwa kasasiro ekiteezi. So si kesi yokka tubadde tuwuddamyeyo abantu bangi nnyo olw'okuba nabo tebalina busobozi kufuna bwe bayiwa kasasiro. So ensonga y'ekiteezi ngazi nnyo okusinga ogamba nti twalagajjalira ku mulimu ntulina okukola bye tulina okukola. Okunyumiriza ku mulimu si kyekintu kinali nsuubira okubeera nga kigenda because ebintu bingi byetubadde planning okukola mu KCCA okulaba nga tukyusa embeera y'ekibuga. Embeera y'ekiteezi yaggyeyo obuzinga kintu
kyotasuubira olwa nsonga bbiri. Okutuwangaliza ekiteezi si lwakuba twali twagala kuwangalirayo, lwakuba twalina ssente kuvaayo. Obutabeera na ssente kuvaayo si lwakuba twali ssente tuziteeka bantu walala, twali tufuna ssente zitujjayo. Tuba kubanga 2015 twavaayo ekiteezi embeera ntiyandibaddewo. Naye si ssaawa yakunenya muntu yenna, ssaawa yakutunuulira nsonga. Yes, tuyimirizibwa katugende tubinkane n'ensonga y'okwewozaako. Omukulembeze gw'eggwanga takola nsobi olw'okubanga aba awabulwa abantu bangi. Mu kuwabulwa okwo n'alumanya ne saalumanya olumu bagenderamu. So sisobola kunenya mukulembeze nakumuweereza bwebaza kumpa namukisa kuweereza ggwanga lyange. Emyaka ena gino gyensobodde okuweereza okubanga nsobola okukyusa embeera y'ekibuga. Sisobodde kutuukiriza bye nali nsuubira okutuukiriza mu kibuga kukozi bintu bingi bitandibadde nsobola okukola, naye omukulembeze naye akolera mu buzibu bw'amaanyi. Ripooti zimutuukibwako zibeera nnyingi, aba alina okusalawo, tasobola kulinda. So katulabe ebinaavaayo mu kunoonyerezebwa, then ebinaddira biddirire. Nakakasa bannayuganda nti wali muntu naddala nti okutuula wano mu ofiisi eno masasi ga gavumenti nengezaako okulaba nga ntuusa obulabe ku bantu b'ekiteezi ne bafa. Ekintu ky'okusulawo omulimu kyekintu ekisinga obwangu okukola. Ekintu ky'okusigalawo n'oweereza kikisinga obuzibu. Kyoba olaba nti n'okunyimiriza kati leero sigendagenda mu kulwana nti nsigale ku mulimu. Nkoze kyensobola okulaba nga mpeereza eggwanga lyange ne bannakampala na buli omu. Naye nga bwe kiba nga kisaliddwawo nti enyimirizibwe, nakyo nkikkiriza. Tulabe abanaddako kye banadisobola okukola okutuusa embeera y'ekibuga. Sisobola kubeera wano neŋŋamba nti kanenyeza mu bukyamu. Gavumenti ebeera gavumenti. Gavumenti erina ebitongole ebinoonyereza, bibaako okuwabula bye biwa. At the end of the day oba olina okwejjeerera. Bw'obanga olina ekikyamu ky'okoze ojja kusimbwa mu mbuga z'amateeka weewozeeko, then bakusalirewo oba ddala wali mu bukyamu. Nze ng'omuntu manyi bulungi sina kikyamu kinakola, sina kintu kinakola kulaba nga enjego eyabeerawo ekiteezi ebeerawo. Biki ebisomoza ebbanga ly'omazeemu? Era ebbanga ly'omazeemu bbanga ki? Ofiisi eno mazeemu kumpi emyaka 4 n'emyezi gisobamu. Ekintu kisinga okusomoza ofiisi eno kubanga tetufuna ssente zimala kuweereza abantu ba Kampala bye beetaaga nakubataasa mu mbeera gye balimu. Of course kisinziira ku nsawo ya gavumenti. Ensawo ya gavumenti nayo si y'amaanyi nnyo kubanga buli kimu kituweebwa. Enguudo ziyina ebizibu, emifulejje, amataba galeeta obuzibu mu Kampala. Enzigiza olwakutabeera amataala weeri. Obubenje ku makubo bungi. Ababoodabooda abatakeberwako abatalina control baleese obuzibu mu Kampala n'obumenyi bw'amateeka bungi mu Kampala. Kugamba kasasiro naye mungi in that kasasiro abantu gwe bageneratinga tetusobola kumutuusa gye tulina mutwala. Nfa kulaba ntuusa kasasiro naye abantu bageneratinga mu Kampala ekiteezi singa enjego y'ekiteezi yatuuka even earlier. Tubulire ku bimbazi yani